بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يغفر الذلات ويقيل العثرات ويفرج القربات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، حيث قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحباب في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mundigo fogogwa ngatumazo kuteneza Allah numbaka we sallallahu alaihi wasallam kusaba Allah sejali mirembe nabonna abamugoberera era n'abali mugoberera mpaka ila kiyama saa. Twakomekeza tuli ku hadithi ya mukaddi wa faiti wa Muadhi bin Jabali radiyallahu ta'ala anhu. Muadhi yabuliza mbaka sallallahu alayhi wasallam ensonga eyali ennene gyetugenda okubeera nga tulabako nga twasoma etuuka ku arkanu islam al-khams, empaji z'obusiraamu ettaano, nga hadithi twali tetunajingira munda nga ye kitwali tukutteko nga tutambudde, nga amubuuza n'amugamba nsaba ombuulire ensonga ezinyingiza ejjana oba emirimu eginyingiza ejjana nga gyenneesambya omuliro. awalan n'asooka amugamba nti laqad sa'alta an azim, obuuziza ensonga nnene. Ensonga eyo wallahi nsonga nnene mu bulamu bwaffe buno obw'edduniya, kubanga lyekkubo eriteekateeka omwana Adamu okugenda okuyingira ejjana. Era ensonga eyo yemu yeyeekesa neyeesambya omuntu omuliro singa abeera agiyiseeko. bw'abeera nga agivuunuse, bw'abeera nga ensonga ezo azikoze, Allah n'asiima, omwana Adamu oyo ajja kuyingira ejjana. okwo nno ensonga eyo eri mu kwesiima. Allahu subhana yatutegeeza mu suratu Ali Imran aya ya 185 n'agamba: faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna faqad faz. Oyenna anaaba asusiddwa omuliro n'ayingizibwa ejjana ajja kuba amaze okwesiima. Eyo nno nsonga nkulu, eyo nno nsonga y'amaanyi. Omubaka sallallahu alayhi wasallam
bwe yali ajogerako yajiwa ekitendo gye yagamba nti laqad sa'alta an azim, n'agiwa ekitendo n'agamba sallallahu alayhi wasallam, yagamba wa innahu layasirun, ensonga eyo nyangu, wabula ala man yassarahu Allahu ta'ala alayhi, eri oyo ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala gwaba agigondereza. Nakfu kalila, tuyimirireko katono nnyo ku nsonga eyo. Ab'ebitiibwa tusabawo ekitiibwa Allah okubeera nga atugondeza ensonga eno. Allah omulezi w'ebitonde byonna. wasaddaqa nabiyu, yayogera amazima w'ekitiibwa sallallahu alayhi wasallam, fa inna ad-din al-islam, kubanga eddiini ey'obusiraamu eno mabni ala al-yusr, yazimbibwa ku bwangu. bwatyo w'ekitiibwa Allah n'ategeeza mu suratu al-Baqara aya ya 185 n'agamba yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. ow'ekitiibwa Allah nze nammwe fenna gye tuli atwagaliza bwangu, wala yuridu bikum al-usr. ow'ekitiibwa Allah talina gwayagaliza kubeera nga akaluubirizibwa mu ddiini eno. eddiini ey'obusiraamu ow'ekitiibwa sa sallama kyeyagamba wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu ta'ala alayhi, eddiini eno nyangu. bwa bunya au eddiini eno ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagizimbira ala samah, kubukwata mpola, kubukakamu, kubuntubulamu. qala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, ow'ekitiibwa sallallahu alayhi wasallam nga asindika ba asahabihi mu ntalo yabagambanga ebigambo bino mu hadisi gye tumanyi obulungi, nga hadisi akhrajahu imamu al-Bukhari min hadisi abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, faqala sallallahu alayhi wasallam yassiru wala tu'assiru وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صدق صلى الله عليه وسلم. وبقى صلى الله عليه وسلم ناويرا يغامبا يسروا بمبا مغنزة جملغا غمغنزة من جهادي أول جهادي جهادي سوكو الواليرو يتكولين بزا جهاد النفس, jihadi ey'omwoyo gwo, okulwana n'omwoyo gwo, kubanga ye akbaru jihadi, ye jihadi esinga obunene, ye jihadi esinga obukulu. olw'ensonga singa omwana adamu alema okulwanyisa omwoyo gwe, wallahi tagenda kubeera ng'ayita. wala tu'assiru, omwoyo gwo gwanguyirize, wala tu'assiru, tobeera ng'ogukaluubiriza. bwatyo ekitiibwa sallallahu alayhi wasallam bwe yasindikanga abasahaba yabagamba yassiru, abantu be mugenzeemu mubeere nga mubangwiriza, wala tu'assiru, temubakaluubiriza. bannange temubakaluubiriza ku nsonga zonna. lwaki? olw'ensonga abantu bwe bagenda okubeera nga tukungula nga tukola emikolo daawa, osanga abantu waliyo nga ye ebintu byayagala byonna byakaluubiriza bukaluubiriza bantu. kwateeka ku mbeera etagenda kubeera ng'ebasobozesa kukakasa nti obusiraamu bwe balimu bwangu. omuntu n'akeera ku makya n'agamba munne la, oba oyagala oba teyagala olina okufuna oso, n'amugamba dokita yaŋŋambye amazzi ge nnina okukozesa agannyogoga nga jjemu, n'agamba la, obusiraamu olina okukozesa amazzi agannyogoga gugwomanyi. omusiraamu n'abeera ng'akola ensonga eyo n'ava mu bulamu obw'ensi. oya mungi bamugambye amazzi agannyogoga bwogakozesa obudde bubi, hatta ne bw'obeera ng'oli mu winta ng'olabye embeera mbi, kozesa ku mazzi agabuguma.
omusilamu bwangu kyavagamba owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama wabashiru wala tunathiru abantu mubasanyusa obusanyusa temubagoba bannanga abantu bemukoola mubasanyusa obusanyusa temubagoba abantu bangi mugwe omulimu gwo omukulu kulaba nga abantu bonna obayingiza omuliro ofunamu ki yahil karimu ofunamu ki okubeera ng'osanyuka busanyusi muntu agende mu muliro obanga omusindika kugenda mu muliro nti gundi oyo wa muliro gundi ajja kugenda mu muliro gundi ajja kufa mukafiri hatta walau kana kafira nulyo mbaka sallallahu alaihi wasallama ku abdullahi bin ubayi bin sarul ماذا فعل صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولو كان منافقا okiba allah agenda omukubakona mugamba tokiddanga nengamba zomusalira yali tamwagaliza muliro kitolire abadde okiba allah eyo nno eddawa bwetuba tukola ddawa wala tunafiru abantu tembagoba bugobi mukudde eri allah yenkola ezakolebwanga edda mu ddawa yewaffe naddala uganda naye abantu olaba ebintu bizze bikyuka kati naawe olwaleero akoola ng'owuyisa ku mukutu okugamba omuntu ne bwomusanga nga yeekubiza ekifaananyi hata ne bw'aba ayambadde bwereere wallahi tosooka mukankyukira n'okayuka n'okola otya muwembejja kubirira ne bwomusanga ng'ayimba ne bwomusanga ng'akola ki kyonna ezambi lyaba akoze la azamu zambi ala almaza ala ghafiri zambi teri ezambi eri waggulu wa musonyi wa zambi allah wabula ekikulu wala tunafiru abantu tetubayingiza mu biro tetubasindikiriza kubanga tomanyi masiruka yabni tomanyi masiruka muganda wange taata muganda wange mwannyinaze tomanyi waggwe gyodda akhir mataafu nabeeramu abo abagenze mu muliro kale n'olwekyo tubeere nga abanadamu tubakoola bukoozi kubazza eri allah wabula tetubasindika owekitiibwa saa sallama yagamba nti fa innama buistum mbatumye abantu mmwe mutumiddwa gye mulaga okukola daawa ku whatsapp n'emiziki egisigadde muyassirin mutumiddwa mugende mubikole nga muli bantu abagenda okwanguyiriza abantu wala mutubaafu muassirin temusindikiddwa kubeera abantu bakalubiriza bantu waqala sallallahu alaihi wasallama inna ad-din yusr inna ad-din yusr eddiini y'obusiraamu ddiini nyangu eddiini ey'obusiraamu ddiini nyangu wala yushadda ad-din tagenda kalubiriza muntu eddiini tagenda kwekalubiriza muntu mu ddiini afdal tagenda kwekalubiriza kukola bintu bigenda kubeera nga bimumalako emirembe illa aw ahadun illa ghalabahu okujjako ng'eddiini egenda kukulema okujjako ng'eddiini egenda kukulema muganda wange wenna gwakola eddiini neweekalubiriza era ojja kwesanga nga gwe weekuba endobo gwodde ogamba abantu nti bannanga awo twagenda bwe tuti lwaki olw'ensonga nti nno asarta ala nafsik shaddadta ala nafsik eddiini obusiraamu ddiini nyangu wabula gwe yeekalubiriza tegereka bulungi tujja kugenda mingi byakulira hadiisi ezo wabula twazinnyonnyola era tugenda bugenzi maaso nakulaga obukulu bw'ekigambo w'ekitiibwa saa sallama kyeyagamba wa innahu layasirun ensonga z'oyogeddeko nyangu ala man yassarahu llahu taala alaihi eri oyo allah gwaba azanguyiriza alina owekitiibwa bwekityo owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga yazzaako ekigambo n'agamba nti tabudu llaha wala tushiriku bihi shay'a yagamba ta'budu llaha bimaana okubeera nga tatazallal lahu bilibada hubban okubeera nga wekkakkanya eri allah n'obeera ng'oli wa wansi mu kubeera ng'otendereza ekitiibwa allah mu kumwagala ow'ekitiibwa allah n'okubeera ng'omusukkulumi ow'ekitiibwa allah ensonga ezo bwozikola oba otandise okukwata ku bibala byo lwaki olw'ensonga ta'budu llaha kijjibwa mu kigambo ekigamba nti omwanadamu akutte ekkubo ne yekkakkanya ne yeemenya
n'ayanguyirizibwa era n'ayanguyiza okubeera nga ensonga ze zonna azikwasa ekitiibwa Allah. wabula omuntu yenna asinza ow'ekitiibwa Allah nga naawe mu mutima gw'okakasa nti anna lak, oyina ggwe Muhammadi, oyina ggwe Sura, oyina ggwe Zakariya, oyina ggwe Amina, oyina ayi fadlu ala Allahi, oyina ky'osinza ku Allah, oyina ekyebbeeyi ky'olina ekyebbeeyi ng'okisinga Allah. awo nno oba otawaanira bwereere. abasajja abakuraishi beeraganga n'obusiraamu bwe balinawo obutono era nga beeragira ku mbaka saa sallama, naye Allah ekyo yakibakoonako n'abagamba temweragana busiraamu bwe mulinawo. bwe kityo nno baali beeragira kwani ku mbaka sallama. n'olwekyo buli bw'obeeranga okakasa nti nno ogenda anta'buda Allah, kusinza Allah, oteekeddwa okubeera nga tudhallilu nafsak, yani Allah beera ng'omusinza, Allah beera ng'omwekkakkanyiza, Allah beera ng'omwagala. oya bulungi olw'ensonga nti amahabba gano g'okola okwagala Allah tafaalu ta'at, gagenda kuleetera okubeera ng'obeera omugonvu eri Allah. buli bw'onaabeera nga okulembeza okwagala Allah n'obeera nga amahabba g'olina, omukwano g'olina eri Allah, n'obugonvu n'obukkakkamu n'okumusukkulumya, kigenda kuleetera okubeera ng'ogwa mu kigambo kyagambye ekitiibwa saa sallama, ta'budullaha, kubeera ng'osinza ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. naye wabitazimi, okubeera ng'omwanadamu asukkulumya ekitiibwa Allah n'abeera nga amuteeka mu ddaala erisinga okubeera eryowaggulu, tatruku lmaasi, kigenda kumuleetera okubeera nga buli bw'abeera n'azzama Allah, n'alaba nga ali waggulu we Allah, kigenda kuleetera okubeera nga mwannyinazi ne muganda wange amazambi ogavaako olw'ensonga tara muraqabatuhu ay turakibullah, obeera nga buli bw'otunula olaba nti Allah waali, ate Allah yasinga, teriyo la azam ala Allah, teriyo ali waggulu wa Allah ng'ogamba wallahi ensonga kanjerekereze lillah. bwe kityo nno obusiraamu yensonga lwaki bwangu, naye ala man yassarahu Allah, eri oyo akutte ekkubo ng'anoonya Allah abeere ng'amwanguyiza, kyava agamba la tushirik, muganda wange la tushiriku bihi shay'a, hatta al anbiya, kabeere bannabbi, oya bulungi nabo bennyini Allah bagamba temugattako, hatta al anbiya. naye ate bw'otunuulira abannabbi b'ekitiibwa Allah yabajja okubeera nga bamugattako. kabeere bamalayika tebakkiriza okugattako Allah, kababeere baani, naye okubeera nga omwana Adamu asinza ekitiibwa Allah kyekintu ekikakata, era nga buli omu ateekeddwa okubeera nga akimanya. ab'ebitiibwa tugenda mu maaso nga twogera ku nsonga y'ekibuuzo n'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam, nga tukakasa nti ensonga eno kikakata ku ggwe Muhammad nange Rajab n'abasigadde. omuntu yenna ebbanga lyonna tetulowooza mugwe olw'okuba osaala, olw'okuba osiiba, olw'okuba osoma emisomo mu mizikiti n'ogoberera duruusu n'okola ki, nti gwe aqal naasi, gwasinga okuba n'amagezi. la gwasinga okuba ne imaani, la gwasinga okuba na bino, la. ensonga zonna yajibu alaika wayambaghi alaika ya akhi alkarim an tasala Allah ta'ala taysir fi dinihi wa dunya, okubeera nga osaba Allah okubeera nga ayuyassira alaika dunyaka wa akhirataka, okubeera nga oyitibwa Allah akugondezedde ensi eno kuwangalira n'olukomerereyo wa diinika n'eddiini yo, kubanga eddiini eno wallahi
owekibwa Allah gw'anaaba tagigondereza fa innahu yasubu alayhi kulla shay'in buli kintu kyonna kigenda mukalubiriza buli kimu agenda kukiraba mu mbeera esinga okubeera nga nzibu n'olwekyo kitukakatako okusaba owekitiibwa Allah yawmiya buli lunaku buli kaseera nga tumusaba Allah abeere nga atuyingiza abeere nga atugondereza ejjana atugondereza emirimu atugondereza eddiini y'obusiraamu kyaba agenda mu maaso wekitiibwa sallama n'agamba waqala watuqimu ssala yimirizaawo essala watuuti zaka waliyo zaka watasuumi ramadan siba omwezi gwa ramadan watasuumu ramadan siba omwezi gwa ramadan watahujju lbaita beera ng'okola hijja ezo nno zempagi z'obusiraamu ettaano era zitukakatako okubeera nga muhammadi naawe muganda wange asigadde ozikwatako tiyeyogera ku bubaka olw'ensonga nti okimanyi bulungi ibaada zonna zitwaliramu obubaka bwonna naye tekisoboka mwana adamu yenna kubeera nga asinza Allah illa bima sharaa Allahu au bima sharaa nabiyuhu afwan okujjako ebyo wekitiibwa sallallahu alaihi wasallama Allah bye yamugamba nti agende abagambe ebimu ku bintu ebiri ahamu ebintu ebikakata omwana adamu byateekedde okubeera nga amanya ng'akolerako ibadatullahi wahdahu la tushiriku bihi shay'a ay at-tawhidi mwanadamu okubeera nga anywerera ku tawhidi nsonga nkulu nsonga eyimirizaawo ebintu byonna omulundi gwaffe gunaddako biidnihi rrahman insha allah tugenda kutandikira ku kigambo ky'omubaka sallallahu alayhi wasallama ala adulluka ala abwaabi lkhairi bwatyo bwetugenda okutandikira insha allah nga mugamba nti nkubuulireyo emiryango gy'ebirungi tusobole okuba nga tukwasaganya ensonga biidnihi rrahman allahumma arina alhaqa haqa warzuqna itibaahu وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر لنا أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمور ديننا اللهم يسره علينا يا رب العالمين اللهم يسر علينا يسر دينك يا رب العالمين علينا واغفر لنا ربنا خطايانا واكتبنا مع الشاهدين اللهم لا تجعل الدنيا أقبل همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا أي الله تقصى وتصنع بنا يتسبقون غابدو وتينجز الجناي الله وتويدم النونج الله وتقدس الدين الله وتقدس أبا في الله وتقدس أبانا في الله وتقدس أبامي في الله وتقدس من مجفي الله وتقدس مكوان جفي الله وتقدس كوان في الله وتقدس سين الله وتقدس انتنا الله وتقدس يوم القيامة الله وتنجز الجناي الله بغير حساب ولا عذاب أي الله تقصى وتقبل أبانا ولنغو فنا بچالا ولنغو فنا بامي أبلنغو فنا تقصى الله تمالي دي ميتافو يفي بالنا وانغا الله قواسنغو من يبتوا غلا جبتو يا غلا يوتو ينبفنا تقصى الله بيرنغو بتوا sauta Allah tere baraka miriziki za fezonna tukusaba Allah berenga otekesa okuyingira omuliro jahannam ayi Allah tukusaba abantu bonna abafiibwako abantu baabwe oberenga Allah abo bonna abafiiriddwako abantu baabwe oberenga Allah bawa okusiima n'okukakasa ate n'okusuubira nti byonna biva eri Allah era nga balina empeera enene Allah gy'oli awo nno wekitwaliriza wamu okukubageza eggwanga lyaffe Uganda n'abantu bonna okutwaliza wamu olw'okuviibwako omuganda waffe omukulembeze waffe omusirikale waffe owekitiibwa Kaweese eyagenze mu mbeera eyo Allah bw'atyo yamututte n'agenda nga tasiramuse nga takoze ki naye saba Allah abasigaddewo Allah atuwa ekyokuyiga ate n'ekyokwebuulira nakyo n'ekyokumanya biki by'olina okwogera ddira olina obyogera n'ekyokumanya okwesigaŋŋana ekyokumanya abantu betuwangaliramu
n'ekyokukuuma eggwanga lyaffe. Kino kibagamba ikhwatan aizza, baganda bange ab'ebitiibwa, amu esinga awalan etandikiramu mmwe. Ojja kwesanga ng'omukulembeze w'eggwanga agambye security ey'obutaala ey'obukkamera temala, wabula security esooka erina kuva mu ffe bannaggwanga ba citizens. Ffe tulina okwekubiriza okukuuma eggwanga lyaffe. Uganda yensi yaffe, Uganda lyeggwanga lyaffe, nga tukimanyi bulungi lirimu abasiraamu n'abatali basiraamu. Fena tulina okukwatiza awamu tukuume eggwanga Uganda, kubanga ekyo kitukakatako, kubanga yensi y'abaana baffe. Era omuntu yenna amanye nti Uganda erina ensonga zaayo n'ensi endala zirina ensonga zaazo. Kyolina okusooka okuwaana lyeggwanga lyo, kyolina okusooka okwagala lyeggwanga lyo, kyolina okusooka okuddukira lyeggwanga lyo, nga tonnaba kubeera nga olulunkanira eggwanga erisigadde, olulunkanira ebintu ebisigadde. Lyeggwanga lwe baatuzaalira, lyeggwanga lye tulina okulwanirira, lyeggwanga lye tulina okwagala, lyeggwanga lye tulina okusabira ebbanga lyonna awalan Allah abeere ng'atebenkeza. Abantu abo abakola ebikolwa ashai'an, ebikolwa ebifaanaganako bwe bityo ebyokutta abantu baffe, byeyoleka olwaleero lunwe, oba oliawo gye bava Allah yasinga okumanyayo. Nesaba Allah abeere ng'abakwatako biyaminihi, saba Allah abakwateko biyaminihi, saba Allah abakwateko biyaminihi. Bonna gye bali abantu abo abakola ekintu ekyo, tusaba Allah abeere ng'abajjayo abasiraamu bonna gye bavudde, abasse Kaweesa, abasse Kagezi, abasse bonna Allah abeere ng'abakwatako olw'ensonga nti nno batta abantu b'eggwanga lyaffe, ate ng'abantu tubaagala, tubeetaaga, bantu bakuuma ggwanga lyaffe, ate nga bulumi budda gye tuli. So ate tusuubira nti bakoma kwabo olw'ensonga kiriwo Kaweesa olwaleero, enkya kiriwo, kiriwo Kaweesa, enkya kiriwo. Bw'omanyi osobola okulusukka, oyo ayatutte gundi yakoze bw'atasobola kujja n'abeera nga ajjewo. Izan tusaba tubeerenga ffenna tubeera omuntu omu mu kulwanirira eggwanga lyaffe, naddala abo wansi. Awo tusabira gavumenti n'abantu abasigadde n'ab'ebitongole, abantu bo wansi tubakwatagane nabo, tubayigirize ki kye balina okukola ekyetagisa okubeera nga security etuuka mu buli muntu yenna, abeere ng'agifuna mu bulambalamba, abeere nga naye abeera wa security ey'eggwanga lye. Eyo nno gavumenti wetusabira ensonga eyo, tubeere nga tuyambagana, mubeere nga mugikola. Wabarakallahu fikum, nsonyiwa okulandaga mu mbeera ezo, naye eggwanga lyange n'eryammwe lisigala lyange n'eryammwe. Ne bw'onaabeera ebweru w'amawanga ebbanga lyonna, ojja kusigala odda Uganda, era ne bw'okola otyo osigala okaabira wammwe. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.